intani kwa film egenda maaso okuva mbanafu aba Bumala Film Production bakutusizaako nate ekyatandika efirimu eyabusuula na file tutandika butandisi era tugenda kuba tusinkana Tabula John wamu ne Fahadi Waligo ekyali kunyanyula egenda maaso Namawejje Nuru Kasire John Bosco intani kwa film egenda maaso Namuddu Prose nga netolina kuleka ndi omusubwa tugenda kusinkana Nampijja Grace mu firimu yaffe etandika awamu ne Kafero Charles ebyamamalalo Kafero Charles Lukwago Robert beba yizo olugero era nga Lukwago Robert locations manager ne Semukutu Johnson Nabiryo Viola Namaluwa Asifa Namaluwa Busula na file director of photography Iraguha Moses yakoze ku sound ekyali ntandikwa kakati mbufunze gatandika Busula Rafael ye producer wa yatenga ye director film tulengere nkangalo waliwo panga ne jambia neno pangalia jakute mutaka akute pangalia obusungu bumuli bubyaddawa bamukoze ekyali ntandikwa katugenda okuddako maka gano sebo gano maka ya estate vane mbiri vadda ku bino kadi mu estate eno mulimu omukyala lwewunzika alinga aliko ekimusukuma ekyali ntandikwa tugenda maaso songa ku side enala tulengera omuswakuvu akutte pangalia takutte panga eno si jambia giyite pangalia omwami ono akutte pangalia kiki n'otambuza busungu lulekereka alinga gwe bavumye dda saakumanyira Donozi aliwa yatukira do gwenyabo wa Donozi waliwo omukyala wuno wange Donoziyo anonya Donoziyo kukanja ndibwaguso ngambye ali Donoziyo mukyala Donoziyo ngali bulala entunula y'omukyala wa Donoziyo nogenda okwegeza Donoziyo ayina abamukuuma mukama mwaliwa navayo ekyali ntandikwa Kasirye John Bosco kiki kyonjagaza Donoziyo njagaza ki ate nakoze eki bamutakizimanyi Donoziyo ebintu byewatandisa Donoziyo ebyo twali tukwesiga ku kyalo kuno batandika omugulako eddagala okuva lyakwata ababbi abaali bali musirye manga mbikajo byakiryowa naye kati amayembe galinga agafulusi ezabitanga enkoko zalujo olidde enkoko zange nolya embuzi kumanina ngubali jatira kati zimpa nagira lubali njagala ompa embuzi zange zenkuwadde onzijanjabira abantu bange ne batuuka okufa oli musiru tonvuma busiru Donoziyo negendereza gwe aliko abakuumi ojja kumpa embuzi zange Donoziyo yalidde embuzi z'omusajja omulalu mbwamujanjabira abantu be njagala bwe naga kati njagala obe ng'osasula byange buli kimu kyonna saakundeekaanya okusirikako Donoziyo kyolowooza muntu okusirika aba muwungu yala kumpita muwungu ogenda olimbalimba abantu olimbya abantu kuno nga bw'olina amayembe wano juzi wampadde gandali simanyi nakumanya amayembe bamuwadde gandali vayo usabwa abantu ebikolimo lwaki naye mwana gwe musajja gwe mugenda maaso n'okwetikka ebikolimo bya bannammwe Donoziyo mutego gwe nnonye guguno linda tumagunoni gukwateko nze nkutema nenonye mutwe Donoziyo ngenda kutema omutwe guguno ntema webali musajja owulira ntema Fahadi Waligo Mitsi Donoziyo Kasire John Bosco yazira nagambe enkoko ze wampa n'embuzi Lubale yazira naziwa Lubale omanye basamizaano abalyayo ennyo wentudde lwe bamala okwambulula embuzi ze zikola ekyemisana kwolwo ze sepiki enva mu supu yoyo segweka konna seguse mu kibira mu nsazi nkola ki kale nagenda maaso omusajja lyewozaako nange mbadde embonaabona ennaku zino amayembe gafunamu oba kiki simanyi naye ennaku zino ziteka amayembe gasuula ebitangazo tegakyatangaza bulungi n'owoma mbadde ngeza okunoonya eddagala ngezeeko okumanya kikyamu ki ekyagenda maaso bantu bangi bali bubi be mbadde nzijanjaba tebakyawona
oyo sayagala Donozi abantu bajanja bate bakyawona ayagala kumanya kiva kuki takyeganye nonya lendeeta nyuma yati nakola naye kati ono namugamba nange buli lunaku ngenda okunoonya eddagala nga nkimanyi lijjako naye kakati nabukwati lyaganye njagala manya obuzibu buvaawa tegeze kyalo kyonna ekyalitandikwa agagenda baba kati ono yamugamba nti ngenda kubuulira buli omu Donoziyo nti amayembe go gafuuka gafala amayembe mafu tako ngamba mukwasi obuzibu bunyina ekikulu mukwasa onsobera nze njagala mukazi wange olowooza nze njagala nnyo mukazi wange abeerwa mukazi wa Donoziyo yazeetise yeyeetikka emmandwa za wano zonna omanyi bagamba omuntu abeerako emmandwa 2 alina ennyingi ziba 4 naye nga kyendiko kati mukyala Donoziyo alina emmandwa 8 wawaza zamukutula ebibegabega atambulayo gwenja kweziri emmandwa kweziri emmandwa kweziri teke jambia nawe abadde ayagala kutema yogera tuzayitaba temunkanga kanga mwamutaddemu amasannyalaze ge gankanga mulego oli awo tubuzaabuza ngenda kudda temujja kunkanga kanga mujja kumpa embuzi zange kumba akitegedde mukadonozi alime emmandwa olumukwatako ssebo akyuma alinga amasannyalaze kati nno nga tuvuddeko eyo tuddako erudda kutuuka paka otekera kulimano wano kwesuka erema kujja mubire waliwo ali mu kuyomba obukizi kunywa mwenge tekirimu mukwasula okukola mubuulire ayomba lwa nnimiro si walime kuba ebirime byange byebifa kasoli wule takyabala siko yegenda efuwa kasoli wane takyabala kaneerimireo kasitanyi n'emikono sijja kwegayirira abaayi mikono gyange ekyayina sijja kwegayira kaneerimirewo omanyi okubani olusalosalo terulimirwa naye olusalosalo mbanga mwawula ebibanja ani ateekeddwa okulima olusalosalo kati aba ali okolaki wano ng'olima jano toyina kulima wano zizeeno oluwanyi lululu lwaki ogire elwanyi olwange lwe luno olwo lwe luli olwawula ettaka lyabwe yakugamba naye wano waliwo ettaka ssebo akakubo kanene kalinga fuuti ndowooza 5 kwana awo ndi nyanda kasiwona kati ono ali mukulu wakati w'oluwanyi ebeera no manizirandi buli omu agikayanira omanyi no manizirandi nene nnyo mujyamu ebibala kati buli omu agikayanira togiri magoga eyo olwanyi lukomeri ngambye bulijjo nze nnimira mu no manizirandi anti oluddewo kati nze njirimye yawe enkumbizo tojja kulimirawo omanyi ettaka lino omanyi omuntu akaanira yikayo ettaka nga ne waaba afudde tajja wadde mu kantu ye fuuti 6 ogenda kundaba gwe saakumanyira twalere nomanizirandi bagikayanira eriko nyiniyo bwenjirimye genda wetugoba wetugani gwokangakanga nomanizirandi twali nyiniwo ate wefulani guwawo efirimu yaffe eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso twatule nga tumanya ludda wajja bigwera ne sinema kaakano wetukomerawo oli olikoko twapa munkwememba ono akyali luna mu kuyomba na musajja tukoko hey kakati ngizimanyi ngongwaizake poito bwali abitwala tiwali tukoko kati otwita tukoko ono yamugatoda mukumboganiro manyi obukokokoko kyokona ajukaleetanga seggwanga koko kikayi bajajja baazirya oba oli awo obukoko bwo bwali bulwadde bajajja bwe baabulya ne baziba amatu bajajja tebakyawulira eko obenga osiba omusaabasaba bw'omusaaba kijja kuya kati mukumulemera kwata akadagala kano ogenda osige ku mulwadde tombuzaabuza nazze kubanja nkoko eddagala lyonna lyenkozesa liganya okukola kati saa zino oli mukuŋŋamba nsimanyi ompayo obudagala obuyinza okukola kwekuli okubeera enepalinzo newolekaana enyumba tojjako akasolya ikwe toyampulira ono yamugana ewona okwebyokunga nga tosobola kulekani okangakanga kyolina okola kwe kulekani okwata eddagala lyenkuwadde ogende weeyambe mukama yayamba buli kimu n'agaana eddagala era eddagala linaakolaki ani ng'okwasa bbuza simanyi oyo bbuza tombulira okayana ki naye nze nkugambye nkuwadde eddagala linakkolera welitaakole mpaawo mpa ate leo teri bigali ono wampaka bulala Zemboko, n'abakanso, nganda tesa ntumanya ntemoloko. Uloko motikwe. Yamuvuma.
munyode yamuvuma n'amuvoola bulijjo yeewaanawaana nti mulogo naye talina bulogo bwa donoziyo amayembe gamuvaamu sente azibbye bajaja be bazitwala jaja sente bwazitwala azigulamu ku dduuka ki omanye abalogo bano nabo bakwegendereza zigeza nezitakola kivuka kibale kiyo abadde ne pangaliya banna lwakuba ono naye ssebo ayina abagundi abakongozi bawerako bawera abakongozi kale nno mukuvayo tukwate kubo ne tuloka tukomawo ewa musajja mukulu yali ava talina kizibu kye yali alabye nga kino kwe kulabikani ofiirwa muganda we mu kaseera katono nnyo ate n'omulala abadde omulalu najjagwa omulamu n'agwa ku ndiri mu kaseera mpawo kaaga kyekimutwaziza epangaliya agende ateme eyamuwa eddagala kale nno ebizibu ebiri mu nsi buno biba bingi nnyo era oluusi abantu abasinga bafuna ebizibu mu kifo ky'ogenda okulaba abasawo ne batandika genda ku ndagu okakananga ekimbe kikoze eki ngende waka oli enviri zimukwenyukako agasi ani anfuyire emmindi kumbe yeerabidde gye yatabaala yayingira lingi nga tayambadde gloves kati bamukubake nande embwa neeboggola lwayiro batuguleyo obuweke efirimu egenda mu maaso n'obulwadde bw'okwejjanjabira ku buweke nga si mpeke nakyo kirala n'abajjanjabi nga ssente zaabwe bazaagala nnyo okusinga gwe bajjanjaba awo nange mbadde ekirwadde kikuluma ne kikujja mu situka kwegamba ne kikuleetera sigundi stand up nova mu stand up nodda muyimuka muwe kana agayi kajja kukola akola tugezeeko amuwadde akangaliya akadagala akangaliya nga bwe nsobola akasente kanne munnange sente nammwe zimukimanyi zitwekubya mpi bamuyiseeyiseeko naye abagayi bamuyiseeyise kumba abadde amwejjako tula kamala omusiga ku ddagala ekirwadde kikutinkula olususu ne luva mu situka ne ludda muyimuka kane bajja bamusiige enkoona eno yeringa yeebomose mukyuse tulabe ekyo kyebayita omulwadde okuba ku ndiri enzijanjaba eyadde omuntu yalwalanga ne balowooza ajja kuwona ne babeeraawo ne bamulinda awone kumbe tebamanyanga nti omuntu abangawo okumutwala mu ddwaliro ne bamanya lumba ekyolumuluma era n'abanga ajjanjabibwa kale no munnange kwe kutandika omuyisa mbagambye mu matu kutandika omuyisa mu matu efirimu egenda mu maaso yenna musiige buli wamu akangaliya olengera omukono namusiga yenna ne mukiwato mwetolooza ati enkizi zikulumba ddi mulwadde olulwadde nomulega nkizi kati tugenda okuva eyo jajja tugenda okwetegereza jajja saba tuyambako waliwo omulwadde gwe baleesa kiki ekibadde jajja munange jajja mbadde saba tuyambe munange embeera etabuse omwami wange yatandise atyo mpolampola olumbe lwatandise kino lwatandikidde mu kiwato kati lumalidde ku mutwe namugamba munange olaba wano ekituufu embeera gye mulimu njiraba mbi naye wano wendi sikyayinza bayamba jajja munange tusonyi oli obutawa bigali naye tuyambe jajja nyamba muganda munange jajja yamba sina nange kyakukola era nzeewo ebinuma jajja nyamba bambi mukazi watunga yeegayirira navaako munange nyambira omwami olumbe lwatandikidde mu kiwato jjo amazima gali beegati alabika yamuddisiza mayiro nyingi owulira okitegeere omwana gwe ŋŋamba atawula yabaaki nagamba sikyayinza kuyamba erinnya erya jjajja lyanvuddeko nze muvubuka
Nkoye nesekopole. Ebyo jajja. Era ku mulwadde. Jajja nawe jajja bambi kale jajja kyonna ky'onoogamba ate nagamba ki? Omanyi bajjajja bamanyi okugamba. Ndaba bakungumuka nenga. Owulire? Obuyambi bugayi. Munnange. Jabane. Abantu bangi bajja obulwadde ne bubatuganga sibayambye. Gambudde. Nga simanyi amaanyi gange kiki ekyatuuseewo. Amayembe nga yita tegakyayitaba. Nvaako nnyamba. Munnange jajja omulwadde afa. Muzzukulu Ai. weetikeemu Nkoye. baawo ng'akyatunula omuzze gy'omutwala yonna ayambibwe oba tuulaawo olinde oweeka eddambo lyo. Ekyo ate kakasa otya. Kati gwe nga nkugambye ebisimanyi byekigamba matu gali mupamba. Kiri kimu. Kati kankubuulire mukyala Kabyoyi. Kabyoyi Omadanga ali mu eyo omulwadde wange afa oli mu kuŋŋamba musimanyi tolina amayembe ate nga bakimanyi yasinza amayembe ku kyalo. baso. Amayembe gali mu nkota. Kaakati Kabyoyi abadde aleese Lubyoyi naye nga tuve wano jajja okoze lengera Lubyoyi lwatunula Lubyoyi. Lubyoyi embeera Lubyoyi Mbi. genda Yotawulira. nja kukukuba obulwadde embutula ennyate. Mbe. Muzzukulu. Ovanga ku musawo agamba mbu amayembe gagenze jjo tegannadda. Era muleesa afa nga si. Munange jajja Jajja. muve wano. Muve wano. Kyakya. Omuntu amanya nini serious. Ndamundaga kabisa. Yaba banange Mwana mutwale tomuleka. gwereka naijjawo tafiiraawo. Muga. Tondetera bizibu. Mbaawo. Munange jajja mwami wange. Nene sinya. Genda eri naawe bagamba musamba gyagenze ate oli wano olemeddewo. Kanange. Egenda maaso okuva bannaffe Bumala Studios. Era nga dakutegeezezza nti ku YouTube Bumala Studios bakutuusaako sinema Ya. wamu ne bannaffe aba Tina Beauty Clinic. Era gwe wenna ayagala okulekani okolebwako ku ngeri y'okulekani olususu olujjanjabibwa mu ngeri y'okuba nyofaanako nga nalulungi okuba ku ssimu 0702 Jimuneerabira. 591410. Egenda maaso. Musajja atu naye yakolima Yakulekerawo. kuba mu mbeera gy'alimu takyayinza kulekani ayamba. Yalina amayembe ge ng'agagamba ekintu ne gawulira ne kati amayembe tegakyamuwulira. Takyalina mu mutwe gw'ayinza kujjanjaba akoze atya. Kale nno si kya bulijjo okulaba omusawo omulubaale nga naye kennyini ali maziga ng'emisambu agitadde gikyayanukula. Kano mu kuva eyo ne tujja tutuukira erudda. Wakomyewo. Olesi mulwadde ali ati. Omulwadde talina bwali tatamoze. Kaakano nno bannanga abagenda okulekani balaba ku mulwadde omulwadde ye amaanyi gaggwamu. Tolinja. Omulwadde buli lunaku alebera. Genda kukola ati. Tatamoze. Yasooka kuzira muwogo Inawo ku sente otuwe. n'adda ku matooke nago n'agazira. Gayi. Mama moze Kale nno gwawo. omulwadde agenda azira emmere empola n'amenvu awulira gakaluba muntu okulya eryenvu ng'awulira alinga aluma ekiti. Kusyena Omanya amaanyi gamuweddemu. n'ekimu. Sente zonna zimpeddeko zigenda mu ebyo byakugoma. Kaakano nno abakoddomi nabo tebakyayinza kuyamba kubanga munnange Komyewo. genda okwetegereza Yata. Agambye nti no sente azikozesezza talina dde. beewola ssente bajjanjabi Bannange mugenda kukola mutemu omu tewali sente. Tumanyi tatamoze. Muzoma. babadde batumye entunnyomizo agende aleete ku ssente naye entunnyomizo amawulire galeese ate gamalamu amaanyi. Kansoke mala okuva eno emmanga ndabe. Taata Moze naye adduse. Kaakati nno nisooka tudda mu ssabo. Musajja mukulu n'ayita abakongozi. Kyokka emmandwa weeziri era ku mukazi we kwezitula ze zaamufuula lutyo. Atunula ng'omwezi oguboneka. Omulengera. Mandwa zimutuddeko nnyingi. Oba ali mu bisatu. Musajja mukaga amandwa. Ayita bajjajja. Kali agaba bazzukulu be nimumanyi. Buli lunaku amutikka. Nabakola ki? Omanyi
Emanda weziba sadduse. Kikirwa. Aye notandika zivuma buvumi. Kikikoze. Nzinza okudda n'okuyinja. Ze. Nabakola kina ye misamba mmwe. Buli muntu Nga nabasalira mbuzi z'abantu. Kumbe emisamba ennyama gye yasalanga mu mbuzi gye baalyanga banenva. Era be bakutanga. Bwe mutwe mulimbalimba emisamba ni mugisalira. Kumbe ennyama gye musaze mmwe abagirya gundi mmwe. Nemero okubanga nze abantu bange sikyasobola bajjanjaba. Banne bakola ki bajjajja? Jajja nga nali mbaagala bajjajja. Jajja bannange obuyinza mwabutwala mwankola ki bajjajja? Ekintu kino bajjajja mwanvaamu nnyo bajjajja. Bajjajja bambi. Ensonga kiki nakola? Njagala kulayika nimanya ekituufu kye nakola awantu wano. Ndabe nga nnoonya engeri bannange gye munsonyiwamu. Embeera gye ndimu nga si nnungi. Bannange mbeegayiridde bajjajja. Musaba muntaakirize. Ndi mu mbeera eyungula amaziga. Abalwadde bange bali bubi. Tuddemu kye tubaddeko. Kale yayita. Naye nno ssebo n'omusambwa nga gwakonye. Oguyita ne gugaana okwasimula. Ne batandika nnyimba za kuyu. Musambwa gwadduka. Musambwa gwadduka. Musambwa guguno. Musambwa guguli. Musambwa. Watukola bi. Musambwa wadduka. Bannange. Wewawa. Bannange. Bakiyita ebyamamalaalo. Kimu. Wulira. Kikejjejja. Bazzukulu nga kini. Nagayizi genda bwe muke Majestic Plaza level 5 shop namba 8. Kibe kyangu. Yensibuko ebina Uganda. Nga tekisoboke naye nga ng'ekindi twetaaga okubanga nti tubeera mulamu obulungi, tujjanjaba, tuwonya, tukola ki? Tulina okuba nga tukola ki? Nga tukigendako. Okusinziira ku mbeera gy'alabise okuba nti ategeera wakati w'okuba nti baagala okulabika nga batereeza embeera eno. Embeera eno erina we yava. Kati jjajja ono naye mu kujjanjaba alina gye yajjanga obuyambi. Bajjajja abamu abajjanjaba babaako gye bajja amaanyi. Kale alayika yageewola. Kati jjajja ne bagazaayo. Kaka nsubira omulundi ogwasembeyo ogulira tewagenda ekanywa balenzi. Kali bagenda essaawa eno emisambwa gibayita ekanywa balenzi. Ne baganda naye ate ffe abalenzi tebaatunywe bunywi. Bayinza okunywa. Kujja otusisinkana. Ekintu kino tulina tusobola osigala mu kasiko oba n'otusanga awo ng'otuuse. Nakikuwa kati tulina ku ekanywa balenzi balina okgenda onona amaanyi. Naye ng'oluusi abalenzi babatwala eri tebadda. Twagala engeri gye kiri baagala okujjanja abalina kola ekyo bagume, abanaanywe babanywebwe, abasigala banadda. Njajja baalina babamazeemu amaanyi. Jajja nze nnyinza obutagenda kubampuliramu enjego. Jajja nfunyemu embiro. Jajja ono tayagala kgenda kanywa balenzi. Ndaba Kali kanywa balenzi. Jajja nakiraba tamanyi oba yava myaka gy'abalenzi. Ye waliwo omusajja nga si mulenzi. tutya oba tutya nkubuuza. Ono yamugamba kookola otya. Mpozi ng'era oyagala tutuuke eri tugambe wajeemye. Jajja alina obukanga bwonna. Nze erinja gamba gwe watulemesezza era gwe waleeta ensobi n'ono mwena tugenda lumu. Naye atyayo obwomu. Naye ekikulu kiri nti nfudde omusika wange anaabeera. Naagaane we naagenda ekanywa balenzi ne banywa. Ne sidda. Nina okakasa ndi kummwe abasigaddewo. Ani anadda mu ntebe bajjanjaba abantu. Kubanga kuna Era ng'oyo anaaba asigadde okujjanjaba mu kifo kyange alina olabirira omukyala. Bakulekerako omukyala nga mboona. Naye bakulekera omukyala ayiika n'endusu wuuyo lwesulika. Kyala aba mukuwadde naye tugenda
tugenda Kanyabalenzi. Tugenda Kanyabalenzi natidde jaguma. Kanyabalenzi. Egumya ne mama muli omutima. Kale muli owulira mugwenge ekiwawolo kye kigumye naye ng'omutima gugamba dduka. Omutima gugamba yuza. Ate twalwawo nga batandika lugendo olwe jajja mbuya nyagala kudde kweyamba oli musiru nja kukuba empimu ebyo ebibuno gwe agambe ndinde oyagala kweddayo olwononya woddukira kirabo olutwe lukiringa muganti oba ebyekyenkya gwe nga tugenda bw'oba okimanyi nti oyagala kudduka oba otudduka mpuliramu akantu jajja mpulira muli mpulira siri bulungi afa oba omukuffe kati sijja kufwayo jangu tugende jeyo oba waliwo afa abakumufu oba waliwo awona nze kyenkakasa tujja kujjayo amaanyi tuddeyo tukole obusawo oba gwofa oba nze oba oli obaani tugenda ffenna ebyo obukuluma bujja kuwona kale tugende naye maama kasita nze ensembe emabega wekinywa akulembedde Kanyabalenzi bwatuga akulembedde ow'emabega bayita mu bibira kiro efirimu egenda maaso munange kati bagenda tuuka mu kkubo sooka olindi owai nsobola okwemala sebu mukama wa ogenda okwetegereza lugwe basanga mu bbala oba olyani oba kyoba munnange tukutegedde gwane omanyi okusanga abantu mu kkubo tomanyi kyosanze lusozi oyinza okusangirawo kawagga Kanywabalenzi omwe kati munnange tugenda wa mukulu Kanywabalenzi nga mutovu tutuukire era munnange twe tugenda mu mbuga eyo kati tetulina buzibu bwonna munnange oba egwesse misambwa baba tutta kati munnange tuli mu kaseera kasibu kikuyambe kiri kimu ogidde mu budde obutuufu kaakati nno ogenda okweregereza nyono gwe baguddeko kali bannange mugiri mukateka musululu moja baasi y'omu ku abo bakola ku mbuga be bateegera eno baasi bannaffe nga beeyongerayo mpaka Kanywabalenzi mu mbuga eya Kanywabalenzi kano nga kanywedde balenzi kano kanywera ddala embuga ogirabye abakongozi omuzukulu jjajja gwe yatugamba yatuuse era muleesi jjajja ne bamwanjulira omuzzukulu yatuuse dda owange sibu munnange okutuukawo lengera jjajja gwe w'e Kanywabalenzi twategedde dde ekikuleeta twakulengedde bufukunya bwa mayiro ng'ojja mpulira jjajja jjajja takula jjajja emmandwa zamukabiramu egyo emyaka ali awo kati yamugaya kyonna kyonna ekyakulese twakitegedde dda era buli ekirina okukolebwa twakitegedde dda tufukamirewa naye kye mulina okukola kwe kufukamira wansi jajja tusooke tukowoole jjajja nabaziza kyonna jjajja kyanaagenda maaso n'okwogera kyojja okgenda nakyo ye jjajja waliwo jjajja gwe bayita omulala nabaziza yaliwa ne bajja negenda gafukamira emputu okulinga emputu kumba oli afukamira atunula amaanyi babanga abali mu kirooto amaanyi galina engeri gye galinnya efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso nga bayita jjajja bayita jjajja munnange naŋŋambye okutuusa mu mbuga
atuuse jangu obagenda maaso bayita jjajja omuzzukulu atuusiddwa mu mbuga ayagala kumanya waawo agenda obubi jjajja jangu omwanukule jjajja nayengerawo muzzukulu omazano ojja wattu ojansabye wattu omazano ojja wattu wano bannange ebbanga lyetolodde jjajja munnange mbadde mu bizibu byotalabanga jjajja nza munnange jjajja okuvala enava eno mbadde nzijanjaba abantu jjajja era abantu nga mbajjanjaba jjajja era abantu jjajja mbadde mbayisa bulungi jjajja bange nga mbajjanjaba ne bawona amazi naye munnange kyatuuka ekiseera ate nemba nga sikyasobola kujjanjaba eddagala abantu mifo kyokuliwa ne libawonya ate nga yongera balwaza egaidde mbanyira kye nasobya kindeese njagala mmanye waawo agenda obubi munnange onsonyiwe nziremu ntambule bujje nziriza amaanyi nda baayita nabaziza kwetowaza naye kozze ensonga zo zigenda kuggwa firimu egenda mu maaso ku ntaana y'amasawi omugjayo bw'omala mumugjayo munaaza ebigere bw'omala munaaza ebigere waba nno ku mazzaavu waliwo eddagala erijjanga ekibonerezo omanyi masawi yali mwannyina wa Kapangaliya eyasooka okufa nyumba era yali ejjanjabibwa eddagala lino litakola nakuwa kati baamugamba agende azikule omulambo ogwo agunaaza ebigere bw'amala ogunaaza ebigere kisumuluzo anywe ku tuzzi twanaazizaamu mayiti eyo omulambo gwe baziise ewiiki oba omwezi ekipe wulira enjebeeto mugijjaako kaakati munnange naku bbiri ng'abagamba agenda bbawa ecupa eno gyagenda obbawa kyekiringa ekisumuluzo kuba n'omuzimu guli gye gutudde mu nyiivu gwagala kutulikanga bomu jajja n'atema n'abagamba ecupa eyo kyekiringa ekisumuluzo ekimusibira wansi so ecupa eyo bagimugjanko nga luvannyuma lwa nnaku bbiri ng'amaze omunaaza ebigere bwe bamunaaza ebigere ecupa eyo yemusiba weetamu bwe bagimuggyako amaaso bajja mubulira lwaki bamunaazizza ebigere ne babinywa ate sina kyakukola lwaki siibigondera kale nno be bamugambye okukola yalina okuleka kandi abigondera naye maama n'omufuta ajjikayo gweka bannange emisambu agigaba gusobola okugamba oyagalayo sente mmeka ndi bukadde bina obwagala ddi nti enkya jjajja bwe kiba kisobose kweni bambukuwe leero n'ogaana leero obwagala ne kugaaga akati kyayogedde mukoze veewaka osula ku nnambigo oyingira akatawuni k'ekyengera ng'oli bukunya nga ebaakuzaala onaabiraawo misana bambi saa 6 tuli mu kwambulula n'olyoka omanya nti dunia si ndiyo michezo, dunia ni ngumu kabisa. Kale no musajja mukulu yatambula agenda abenga akola ekimugambiddwa bajjajja basolo okulikani bamuyamba. Kakati munange bya firimu anti obimanyi ogendo anzise mulambo si mwangu bali mu kwetoloola bamugjayo dda mulambo bamugjeeyo bakeetu bamwambudde zonna bambi embugo ze bamuziye basajja balisiza bubi omugenzi bamutulugunyiza mugenzi bamwetolodde kaane bamala omwetolo mikolo gyonna bagikoze. Laba obulogo mutumbi, laba obulogo mutumbi nange mirambo gitiika banene omufuta bamunno naye ssebo omuntu afudde notandika omunyonyogera ebigere omujjamu gezaako kutereeza mukisa gwonoonya otwala mukisa otereeza nalyoka ayita
Efirimu egenda maaso tunuulira. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Nga batandika ekikoligo. Nga baanaaza mufu. Olina omunaaza ettaka lyonna. Omufu n'akawunyawunya konna kagenderamu. Amazzi gano si gakuyiwa, gakuwuuta. Okuwuuta envundu. Envundu eno kaakano kufena buli omu agenda kunywa amazzi. Kati tugire naye omanyi okugamba ettaka lirikuwonya nga naawe ekikola kyolimu kya butiitiizi. Jjajja yabaga nze nsooka. Lwaki ffe bweyagala jjajja yasoose gano agali kunguluke ga bano banywe luli olusi akeesengejja akataka n'oluvunduvundu lwe lusemba wansi ate wakasani onywa tampeko 2 bw'oba tonnaziweza. Najja ne ku mukyala we nnyo ku luvunduvundu otereere bwe manda zinaakuta. Nnyo ku luvunduvundu. Efirimu egenda maaso nagambye nate nga bulijjo meze enkuwereza zivudde mbanafu aba Bumala Studios era nga mwena ku YouTube abatula ku Bumala Studios YouTube channel yaffe tubaagala nnyo. Ate nga nagambye wagiddwa ate na Beauty Clinic. Mwena abaagala okulekani mudda mu bwana lulungi oba baserulungi essimu eri 0702 59 14 10. Bannange bwe baamala okuwuuta mulambo bamusanze mu kutiya alaba okumanyira abafu. Manyi omuntu gwe baaziika embugo zimanyi okutuka kati bamutadde mu kutiya ne bayisaawo. Olwo nno munnange ne tudda ono musajja mukulu ali wano yeebase. Kati aba yeebase jjukira balina omulwadde ewaka yabeera amukuuma naye. Yeebase akafuluta genda okwetegereza. Kati mukwebaka kwe aloota ng'ayingidde olusuku. Genze ndowooza kufuna ku mmere oba kuyunja ku ttooke oba kakoze kano. Baali awo. Ogenda okwetegereza. Muganda baba. Owaayi muganda. Muganda wa. Kino ekintu bano abasajja ate abanzijanja ne batubba embuzi n'enkoko. Kati ekintu kino nga siri bulungi bantaddeko ekintu. Ecupa ng'ezitowa, ecupa nnene nnyo bakubalimba nabo buzito bungi. Chupa naye. Atali kanyama wa mugimu ekibanteesaako kilogulaamu ezo. Lwaki sisaasiddwa obuzito nga bundi bubisi kyassa munnange olaba siina wenzisiza. Ginzigyeko nfuna obuweerero. Ekirooto waliwo ekirooto ky'oyinza olwaniramu. Owaayi kiki? Kuwekanga. Aloose basawi. Hapana. Naawe ebirooto byakugwamu ogugumuka nnyo naawe oloota nnyo ente nga zigoba ojolekerawo oba okulunda embuzi. Kuba okulunda embuzi n'olootamu ente kyewunyisa. Tebadde ente. Obuzibu kibala bamusiyi mulekaawo mulemirembe waba yafa. Basawi ayina byasaba. Kyabatangamba. Ayina kyagambye mpulidde ecupa ne ngambye yali tanywa. Ecupa asaba yakyo oba soda.
tugule ya soda tugiyiweyo ku malaalo. Omanyi waliwo ebirooto ebijja buli omu n'akifuna bibwe. Mayuni gano gandireeta obuzibu. Lwaki bibadde bikoola munnange? Efirimu egenda mu maaso. Oyinza oloota ekintu n'okifuna bubwo. Kaakano agenda mu maaso ebirowoozo bimulinga ebirowoozo. Kino kye kiringa kyannyina oba ekito. Beebuuza kye balina okukola obulwadde munnaawe bwabalema okuzuula ono omulala. Bulwadde omulala bwamulema okuzuula. Ebigere bibaluma nga beetaaga bikwata. Njagala olabe. Mujje. Kaakati tuba tuli awo. Ogenda okweregereza ayina baatunuulidde. Waliwo n'akabonda akazze wakakoosi. Waliwo akakoosi akazze. Ogenda okweregereza. Bane muviiriddeko wamwe baani. Genzi Masawi twale. Kati ng'onaamugamu naye twali mu bamikwano bya Masawi twakolanga n'ekazinga eyo enkerekejje. Baali bakazinga enkerekejje. Era bawulira tubadde eyo ne tugamba tujje. Liweko. Nera lwalagereza ab'enkerekejje. Nange. Muvuddewa? Era abokazinga enkerekejje bonna bali awo tebategerekeka. Laba ono. Wange. Mbu bonna bali bakolera wamu ne Masawi. Naye Masawi baawulira ni yafa. Mu Buganda omuntu bw'afa nawadde tewaliyo ngo bamuziika w'okimanyi ogenda n'oyiwako ettaka okufaananako n'oli yaliyo. Kiranga bwe yasazeeyo munnange. Kale munnange ebintu byonna bwe bityo byaba Masawi n'afa. N'ekiri kirungi okuba ni muzze baabo mikwano gya Masawi. Munnange nga bayingiraka nga bagenda maaso. Bonna nga bayingira. Nkakano tedi kibinga kujja kuyiwa ttaka ku mugenzi eyafa mukwano gwo. Aye n'osanga waliwo omuyi omulala. Waliwo mwannyina omulala ono naye muyi nnyo. Lwalako. Bulwadde bumuli bubi. Magombe. Ali awo olumu bw'afulutanga engo tetumutegeera. Kale twalinako engo y'oku kiggwo oba eyatabuka. Tumanyine abantu bakyategeerekeka mbeera eriwo. Tegeddeko ku bulwadde obuluma omulwadde ono. Kati yo obulwadde obumuluma bulwadde ki? Tusaba Katonda yabaatubuulira. Omanyi omuntu obulwadde bumuluma nga ab'ekika batunula. Ate ne bagenda ne banoga eddagala ku ttale. Omanyi ekibasibya ku ddagala egganda nti lyo yaweereere. Onoga ssere n'okunya bombo. Kayayaana. Simanyi oba kayayaana akyaliyo. This one is Kati she got sick immediately after. Kati kumba abaavudde kazinga akenkerekejji kuliko atamanyi Luganda. No, there's something wrong. Waliwo ekyamu. Musawo. Kati we tuvaako eyo ne tujja tudde wa musajja mukulu mu maka ge. Kale nno tuba tuli wano nga waliwo omukyala ayingiddewo. Yajja ayita baaba. Ogenda okweregereza mwannyina yazze. Sebo yalina mwannyina ali mu kibuga. Yasanyuka nnyo kyavaamu ebagala. Munnange nga mpulira bulungi nsanyuse nojja wattu. Munnange nsanyuse okulaba wattu. Munnange ng'obadde onkyaye wonkyayidde ggwe munnange we twaliyonka kulimu. Nenga muto wange eriro yagenda e Kampala amatala gaamwerabibwamu akamu neerabira ffe abali mu nzikiza. Kale nsanyuse nnyo okulaba. Nsanyuse.
oba kyekikweza ku luno kaakano kwe kujja akatebe asooka ajja alabe munnange ng'azze n'engugu nno tuulira wano tyamira awo tyama kwe kutyama munnange mukama ye bali kukuuma ankuumidde ddala awo bo tebalindekerera naye nga oli bulungi eradde nnyo oli otya munnange gyendi baaba oli otya baaba mirembe naye ng'oli bulungi jajja so bamulikodingira mu ivoice mukyo baaba bamulikodingira mu ivoice nange nenno sebo n'obusawo bw'obulogo buno butama gonoosiba mu ngoye ziringa ez'abasibe abakongozi bali wali n'enswera zibanyookako owulidde amayembe gabatawaanyiza buli kimu kyonna kibatawaanya nga teyansuulira mwoyo datebe kale abadde ng'ano nga yeebuuza musajja mukulu nagaana eba ne muganda wange kiki ekyatuukawo neerabira nti munnange ndi eno mbuze kwegamba mbuzeeko namugamba neeja mukwano gwange mbadde emu ne muganda wange nange ng'omwoyo gundi bubi gumbalagala kati neŋŋamu ne kanje ndabe nga nkulaako muganda wange bulungi ebigere bino azembe omwoyo gubadde gumuluma n'asala wajja amulabeko naye nga kiki ekiriwo kati mbeera ki eriyo akasende mukalaba sente zijja ng'amugamba munnange nno ekyokulabako kale ebadde endowooza sekendule gundi naye primary problem nze simanyi oba ki ekyabaawo alimu amakoona sente zatandika okwesala n'omusajja n'atandika okundaba nga ndi bulala omanyi abaana abawala bano bamanyi nnyo okufumbirwa ku maanyi g'emmindi kati emmindi bwegenda esaabulukuka n'ejungulukuka omwami nga yeetaggulula ntambudde nese kutambula kwonna ntambudde mu bibira neeseewuka mu nsozi sozi mmeka birira bimeka naye nga noonya nsonga ki kale munnange ng'amugamba ebintu byonna bibadde byonooneka si wo yokka wabula naffe byali byatwonoonekako era bwe yamulaba ng'akomyewo no ng'agamba ebizu byonna bimwonooneseeko essente ze eddagala lyonna lyonna lye yamuwanga lyagezako nnyo okutereeza obufumbo n'okubunyweza wamu ne bizinensi yo kubanga agitereeza kyatambula naye agamba mbadde nange ntambula nnyo ndabe nga mbaako kyentereeza ekyo ekyasoba era wenjogera tukyagenda mu maaso n'okuleka nga tutereeza tulabe ng'ebintu byonna ebyali byonoonese kuleka nti n'ebizibu nammwe ebibajjidde mwenna bye mbadde nzijanjaba naawe mwanyinaze naye ng'ebintu bijja kutereera jukira kali kakasupu k'ekigere bukawuuta era katwala ebbanga nga tekalinakola ozaako engeri yali yakatandika okweogira kati akyali mu ddungu okuva leyava ku kyokuwuuta kaloola wattu kijja kukolera abalwadde baba webale kunyumya kibakwagala kale nno yayagalanga nnyo okuleka ni awonya abantu abenga munnanga abantu bonna abajjanjaba yamugamba tufaayo ekyo nkyagala nnyo era tugenda kitereeza mu buli mbeera ogenda kuleka ni otereera munnange bwe tuveeyo musajja mukulu ng'ayitawo kati ngona bagamanyi mugenda kuyita ano baba mmere mugenda mumusanga ali maaso awo muyite mukana mugenda yita kwa kakakubu sanga wenyumba kati omunatuuka ali baba mmere ajja batuusa mbadde nawe njagala ogenda ononera eddagala ku mulwadde twanwe tugenda fene mukirira ali baba mmere abatuuse ku kijja balina okgenda ku kijja babenga bayiwayo ettaka munnaabwe yabafaako baali bakola naye kwendi kyekyo bwe kijja okuba munnange njagala genda nsooke ndabe nga nkola ki banadde mbatwala naye kensooke ndeetera ono ku kikugundi ku lweza anaabeko tulabe banaatereera kale bano kwe kujja bayite bannaabwe basole okuleka ni bagenda ku kijja emmanga ali no tuba tuli awo kino kyannyina kyono oba kyekito
ogenda okweregeza bannange Jennifer ono jasi ono jasi baba bamanya nnyo bajasi kale nno bajasi ate bonna be bajje kajola omusajja nga mukulu nnyo wakwenda hawawula je nkwagala nnyo tomanya nti oba awaana Jennifer oba Jolia oba Jole Justina Yominka kugamba obeerawo ng'ogumira ku liryo oba omanyi nti namba yo gyaliko tawaddala mu kuziika kwa brother waffe kali nga mugane nga tewajja tuziikirako munnange munsonyiwe saasobola omanyi ab'ekibuga babeera eyo emirimu ne gibabeera bize ekyamazima oluusi ennaku ezimu oyinza obutagenda kuziika nga landiroodi akubanja obadde owezezaawo 12 landiroodi ate otoleka 5 oziike koye ekyalo okunkubagiza kulyawo naye nkoye ekyalo mpulira nkikoye okuva buloza wange lwe yafa sirina kyakukola yandekera ka bizinesi kakano naye nako mulimu binigina ajja ayagala za 3 ajja ayagala za 15 kale nowulira nga bikutamye obeera kuno ebitamivu byakuno nebijja byonna nebikusinikirako amannyo nowulira ng'otamiddwa ekyalo ntwala tukole ntwala nkole mu kibuga mpulira nkoye ekyalo ekyokutwala si kibi naye ngenda sooka nkunoonyeza omulimu kiba kyetaaga ne nkunoonyeza omulimu n'ogenda okugenda mu tawuni ng'olina omulimu otuukira okukola tonoonyeze biki naawe ogugo nga weekuli tugende kale nkole mu gugo anti ogwange tekyandibadde kibi gyasi n'ennaku zino bizinesi zange zakyankalanamumonika byebyozebyebyebikuntamfenna nawe nkole enda mukwano bizinesi zakyankalanamu mpozi nja kumala kwongeramu ka bizinesi ngenda kwongeramu ka kapito awo nzijje nkunone kasona yongeramu n'ebitwere kaakano no ssebo none ekibuga eno mukyala awulira akooyeeyo omanyi bw'obeera ewammwe nga abantu wamwe bafa nnyo ndowooza bw'ogendako mu kibuga emizimu oluusi gitya jaamu ne gitajja kati agala kutandika kugenda kukolerako Kampala tamanyi nono naye ekimuleese byebizibu kaakati bano nga bakkirira babagaye bagenda kusanga baba mmere Marimanyi ogenda kunyanjula kati otuuka ano batandika okuyomba ne lwaki omusajja temugambye nonyanjula bakwanjula eki tebannayanjula nze nga naye bakwanjula kwe balina okunyanjula omusajja aleka nzaddemu omwana twala eri omwana gwe yakuzaalamu omugabe gayewulwamu wonna nze kennyini nze yali omutuufu bannange musooke muve ku ebyo ekyatuleese byakungubaga abaana babanjula mu nnyimbe nedda nze nja namukuba kaakati no kuno kwajjiddeko bakazi b'omugenzi 2 tunabakimaliriza bano abamu bazze kubanjula nti bakyala ba mugenzi baagala bagabanya ku ttaka naye muddemu akategeera banne lwaki mulemereramu emize gy'emmindi gyeri tojja kulayika ndi omwana we omugabira bba wange gwe ki ekiraga nti yabadde bbaawo naye Masawi ssebo naye yali funkula oba oyagala kwanjula Masawi mulina tumalize yali ssebo anoonya ate ng'azuula Masawi kaakano ono agamba muve ku ekyo tugende n'omusajja munaamulemesa emagombe ano omusajja mukulu wuuno ajja atambula agenda okutuuka wano wewali omulwadde ng'akonkona baali bamuleetedde pangaliya mukulu wowe oyagala ki yamuggira osekalaala bazirina eza buli kikaluli yamuggira pangaliya saagala kuneesiriwalizaako ono yennyini ye yavaako okufa kwa muganda ffe oli omugenzi ate yeerese gundi gwena kyoyagala ojja kuleka omutwe otwala ekiwuduwudu nze nkuwulire mbadde nze kulaba mulwadde mmanye embeera akimwali tulabe tuyambye tutya yamugamba amazima nagazudde ekibadde kiganya abalwadde b'enjanjaba okuwona naye mpaa ennaku 2 jukira bamugamba bw'anaamala okujja ecupa ku malaalo
amaanyi ajja kuba afunye naye ennaku bbiri ezinawa tezinnawera ecupa neevaako ku malaalo omugenzi bajja muwulira gwe banaaziza ebigere ajja babuuza gye baatutte enkyakyaze Kadoni amugala naye katontegera butegeezi ngenda kukutematema gwe ndabenga kusasanya ekyalo kyonna kisegere nti oli mulo ngenda kutegeeza buli muntu kabe mwana muto nga mutegeeza nti oli mulo bwensiya nangi kambe ti oli mulo Ninda nitofaayo bwina kubiri ojja kulaba ekinedda agenda kubanga agwe iye weguli tefuddeyo ki ebikanzu byojja okunkumukiramu tolowooza nti buli muntu akutyanjeze sirina kyekutyako yakutematema gwewembwa zikulye tofaayo siruwalirako bannaffe bayomba nnyo njagala kumulabako ku mbeera eno omulabako ayagala kulaba mulwadde onutamukkiriza so nga ono yajjanga omuntu ageze okuleka nga amunnyonnyola alabe oba ayinza okuleka ndi akitegeera olowooza okutegeera kwa buli omu okoleko kandabe ku mubadde togira okusugwa muwadde tekalawoosibwa muzima yaki agera muwadde nakitaka kinogero sewakana kinyawo mugadde nkale nno yabadde aki n'amukkiriza ajja ab'engala ku mulwadde naye ng'okukanya tewabadde kandi mu kaseera kano bannaffe kataana ali mu storage kuba nabazze kuliko kicuyi kimu ebintu ebisirusiru ebibuli ebitategeera kyova twangoba kati kicuyi kimu taagala nnyo mugira mugire tujje kuyuwa ejawo storage otwazembya kungoga olaba kicuyi kimu muyombera kuyombayomba buli kaseera muyombayomba kicuyi kimu taagala ebyo byamalala abantu abazze okungubaga ate batandika kyo genda maaso na bino kaakano bano munne ogenda okwirikiriza munne batugambye tujja musenga mmere atulagirire twade tuzze kugira kuziika munaye mugenzi ffe tetwaziika kati senga mama mmere ate naye yabaga kale ono kyeyagamba munaye munsanze nesiiza ebizigo byange ngenda waani agenda w'amatiriyo talina gagenda kubijja manye ebyekyalo bwomala okunambako watuyagala kulinnya mu ttaka omanyi bagamba eyaziika toddamu kuziika abazze nno kireka akazinga keeri egindi kalabika kalina ekizibu bali wano bakayomba bayomba kati kumbe bano bamala jukira omufu bamujo ne bamunaaza ebigere ne babinywa balina okulinda ennaku bbiri batwale ecupa kati ono yakuumawo bwe yalengera nga wali wajja ku kijja n'atema kuba si kyabwe abadde atudde nga ali mu lujeeka yatandika nga piki empya ate nga bajaaji kaakati munnange bwe batuuka wano ekijja kwe kukirengera ino byonna bikadde bamuziika bbali wano muziika bbali wano ono abalaba lwaki bazze kuwona ate ogenda okwetegereza ettaka liringa libaasiikuddemu kumba oli bamugjeeyokko ndowooza owulira amasada enkuba engeri yatonye ettaka lifuukudde ate ettaka enkuba lyekuba lifaanana nga erikaddiyeemu ekundi gwe lino ettaka olaba lino epya lino lyebakatinkuula lino ecupa negenderamu kati nga mulimu ecupa tugijjemu lindako tumala gatankuula
basanzeewo eccupa ono omuya abadde agikuddeyo cupa eno tufe tuteekeko ttaka kyekyatuleese tuve wano munayi nga bakwata ttaka nga basuulako ttaka Chupa twandigijjemu. Ono yamugalekamu eccupa ono adda gatugijjemu abadde gatugijjemu eccupa naye ono yagenda mu mutima omukongozi bamugambye kuuma awo cupa babadde baagala gitwala ate nga bali bamugamba ne cupa eyo tevangayo nnaku 2 nga tezinnayita ate no litumulidde asaba bamuwe nnaku 2 kale cupa eno miya abadde agitutte kyokka kati bamutaddewo okuuma alinga gwe bataddewo okumyamya abadde ayuzizza kati akuuma kimbadde manyi ng'akuuma neera kati aba agenda okuwulira bwe kuyitawo empale ndooza yakasikirwa emyaliiro gy'ekikanga ena ataggulula abanga yejjako ekizibu okugijjamu kati ng'asooka afuna ebikoola bino ebikaze simanyi nti oba bitukuza eryato kweri kati avuddewo agenze kwe omulimu agule serikale okweyamba ekitali musango kumbe waliwo akomyewo bano waliwo n'omusajja yeefiira bamulikako eccupa bali saagala eccupa eno ekola kimufu yaye n'agijjayo saagala ebyo amma weewumulire mirembe ennaku 2 nga tezinnayita ze babagamba ki ekiyinza okuddako ono ali mu kukoowa ali mu kwekooya mulira obukoowu eccupa omuniga agijjeeyo humula mirembe buladi ono olya banange eccupa we bagijja laba ekyaddirira bwe tutandikira ekyokubiri naki ena bwete wegenze abadde Kasire John Basco waligo Fadi ne Mudu Prosse tubagalanya bawagira ekina Uganda gwe